promotion tezijjira banafu, zijjira bamalilivu. Heddenye waffe Masaka eyo wali omuvubuka kati ndoza musajja mukadde bw'aba akyali mulamu nga bamuyita Peter yali mulwanyi naye bwe bamuzuula nti mulwanyi ne bamusoomoozanga. Kati Peter n'atuuka ekiseera ng'akuba embaga nnamba naye nange we nakulira nga njagala ndabe ku Peter ng'alwana. Naye kaakati Peter ebyalo byewaffe abantu bakulangira ndoza newa mu buwali bwe baba bakoberedde bayinza okuŋŋaana ebyalo nga bina ne basalawo bakube. Ate olutalo olwo luva ne mu buto nga tukyava naye ku primary ku ssomero ogenda okutuukayo ng'abaana bakuteeze. Kati Peter yatandika okwogerwako nti akuba embaga nnamba ng'agenda okutuuka ku mukola agenda okukizuula nga bonna kumpi abeetoolodde awo bazze kumukuba. Ng'ali kuba Peter yalitwala engule naye nga si mulwanyi, baasomoozanga musoomoozi. Naye mu butali bulwanyi bwe mu kwetaasanga, oba oweesekaana, oba olina olubuto, oba oli mulema. Embaga z'ewaffe Masaka zaabeerangako obutebe babuyita foomu. Foomu eba mpanvu ng'eva olubaawo lulamba luva eri ne lugguka eri. Bateekako eri ekikondo ekinaalukwata, bwe luba luwanvu nnyo ne wakati ne wabeerawo ekikondo n'eri wabeerayo ekikondo. Bwe luba si luwanvu nnyo wabeerayo eno n'eno kw'otuula. Abamu ndowooza obutebe obwo bufoomu mubulaba babukiika ku nzigi z'amaduuka. Kati lwentegeera akakodyo ka Peter yali mumalirivu bw'amanya nti ebyalo byonna byamujjiridde, bw'aba kafoomu kyasooka okusula kyekisa. Oba oweese, oba oli lubuto, oba oli mulema, oba gwe mugole, Peter akuba buli kiramu ekiri ku mbaga. Akwata entebe n'agiwuzumya n'agyetoolooza mu sekendi zibbiri nga wonna wakalu. Awonna wonna nga wakalu. Agiwuba bubi obeekwataani. Peter ng'akuba embaga n'agituusa ku ttaka ne mutuuka okubanga otya n'okulinnya ku ssanja. Ajja kukuba ku mutwe oba ku mugongo oba wa. Lwaki mbawadde embaga emboozi ya Peter? Peter was a determined man, ready to die for his honor. Temuyinza mukuba muti omutwale ekitiibwa kye. Yali ready okufa. Era amaanyi gatuuka mugwamu n'afuuka musajja mukulu sima kata kyalimu ebyo. Naye nga bakimanyi ndi Peter akuba embaga n'agiteeka ku ttaka. Naye nga Peter mumalirivu. Katonda ayagala abasajja n'abakazi abalinga Dawudi. Ng'oli mumalirivu ng'ekintu ky'oweeyimbamu kinene naye nga si maanyigo Katonda wo